أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونتوكل عليه عز وجل. والصلاة والسلام على لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم الذي جعلنا بالدين الإسلام والدين الحق الذي برق الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ومن تبع فاز فوزا عظيما. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم مصطفى إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ebiti batende ya Allah tumwebaza okuba nti atugasse kawungezi kano nga tuli ekitundu ku bantu nga tuli balamu. Banji Allah batasobosezza kuzibya lwaleero era nga mwe muli n'omu ku baganda ba Sheikh wange Allah yamujjuludde kire kikesezza leero badde balina gye bava mu mukolo ne bafuna akabenje era saba Allah azikiddwa leero saazibadde nga mwenda zikiddwa olunaku lwa leero. Saba Allah abeere nga amusomye ebyamusobako ate Allah amusaasire ate Allah amunyweze. N'abalala batali nga ye bangi beera babulidde wansi mu ttaka nawe kennyini osobola okujjukirayo olunaku olutali nga luno. Waliyo abantu be wali oseka nabo be wali onyumya nabo naye nga akaseera k'olwaleero tosobola kubalaba. Lwalinga lunaku bwe luti omu ku bantu banaakuva ku maaso oba lunaku bwe luti lwe yaziikibwa. Tobalaba nkigwana okuba ntulambula ku kaburi z'abannaffe okuba nti tubawaayo ku dduwa kubanga kyekyamakulu kye tusobola okubakolera eyo wansi gye babeera bali. Tewali kubuusabuusa naffe insha Allah lahiqunahum tujja kubasisinkanayo naye tusaba Allah naffe tuba tusisinkanye okuseetera ddala Allah atuwe enkomekkero ennungi husnul khawatim kubanga abantu abasinga obungi enkomekkero yaffe tebeera nnungi. Ono ku Mbaka Muhammad sallam yagamba nti kisoboka omuntu okumalako nga mukkiriza yazaalibwa mukkiriza n'awangala nga mukkiriza ne n'afa nga si mukkiriza. Abo tuli bangi era mu kaseera k'okufa kwaffe bangi abava mu busiraamu. Mbaka Muhammad sallam yagamba sahaba be omukubo yali Ibn Mas'ud amugamba nti ovanga mu swala okujjako nga weekingiriza ebintu ebina. Sookera ddala al-adhab fi al-qabr, al-adhab fi an-nari, al-fitnati al-mahya wa mamati wal-masih ad-dajjal. Ebyo ebintu ebyo bina banga obulamu bwaffe bitambulira. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. Baganda ffe bangi babadde nga bawakana nga ffe tuwakana, boogera nga ffe betwogera, baseka nga ffe betuseka, balya buli kimu bakikola nga ffe betukikola. Naye olwaleero Allah abuuza nti mirembe emeka mulowooza gye tusaanyizzaawo? Mu bonna bwe twali tukyejjeewo bwe tugyeko obulamu eriyo gwonna gwe wali olabye n'omuwuliramu eddoboozi oba n'omulaba ng'avaamu ekigambo kyonna agendako ku bijja by'ewamu wasirifu bwecce ng'abeebasseewo teboogerangako. Kale Allah obanga atuwadde akaseera okuba nti tubaako ebigambo bye twejjukanya nabyo ate mwana wattu ekigambo kiba kigambo kibbeeyi. Ibn Abbas yagamba sihhatu taajun, obulamu ngule ala ruusi asha, engule eri ku mitwe gy'abalamu. Lam yaraahu, teri asobola kulaba ngule eyo illa almarda, okujjako omulwadde.
y'omulwadde yasobola okutegeera ekyengera ky'olina gw'atambula. Owanikiddwa amagulu yasobola okutegeera obulungi bw'olina olw'okuba nti okyalina amagulu. Omulwadde yategeera ekyengera ky'okyalina naye gwe olw'okuba nti oli mulamu olaba nga bintu bya bulijjo. Maka Muhammad sallam yajja ne hadith n'agamba nti ni'mataani, ebyengera bibiri, yagamba nti udhu fihima kathira minan nas, bibuzaabuza abantu bangi, bidyekadyeka abantu bangi. Lwaki? Bange ebyengera bino biri nga bwengenda okubigamba, abantu balowooza nti buli kaseera babeera nabyo ne batakola biki bivunaanwa ku bo kuba nti bayiteregekera biki ebiyinza okuddirira singa baba tebalina bintu ebyo. Ekisookedde mu kasala kye yagamba as-sihha, omuntu okubeera ng'oli mulamu, ng'oli healthy, omubiri gwe tolina kikuluma. Abantu ebiseera ebisinga tubeera mu mbeera bwe tulowooza nti kya bulijjo. Oli okulya emmere n'ogimira n'ogenda emmanju n'efuluma olaba nga kya bulijjo. Omu ku basomesa bange myezi ng'ena emabega yali mu kulongoosebwa Kyenda. Nga tasobola kutuula awulira obulumi, tasobola kwebaka awulira obulumi, tasobola kuyimirira awulira obulumi. Ali mu mbeera efaanagana ng'eyo. Wali abantu abamu ng'olumala okulya balina eddagala libamuwa, naye nga bw'omala okulya limire, bw'otalimira tojja kufuluma. N'agenda mu ttooyi ne yekkamira essaawa 2 naye nga talina kyalabye. Naye gw'ofuluma nga bw'oyagala. Bange okubeera ng'oli mulamu si kya bulijjo. Bangi bannaffe abaafulumye leero ku makya, wallahi essaawa zino nga tekuli n'omu ayogera. Naye nga baagenze tebalina kamogo. Naye kati bafu. Abalala bawanikiddwa, abalala baliko oxygen, abalala bali mu mbeera efaanagana nga bwe baagala. Abaayi, okubanga kafaananyi ne weeraliikirira n'okwata ku ttama, bw'oba osobola weekaabire. Buli lw'ojjukira ng'akawungeezi balireeta mayiti y'ewaka. Abasiraamu bamala eswala ya Isha, buli omu azinga emikono, bajje bakubagize nnamwandu bo bakadde bo babagambe banne nga kitalo. Naye nga gwayogera essaawa zino ye gwali mu ddiiro ogwo gwe bagolodde. Ofuuse ekitiisa, tokyali muntu ayagala kukutunulako. Ojjanga okukka akasimu omanyanga nti waliwo gwe banaaza n'ofumiitiriza. Bayitirivu be tulabye nga babaweese ku bibegaabega babakkiriza wansi mu nsuku okuba nga kafaananyi kinenki olwange bwe luliba. Si gwampulira sinza ayogera, kaseera tekali wala. Kullu nafsin dhaa'ikatul maut. Allah yatugamba nti buli kyonna ekirimu omwoyo kyakkombezebwa ku kufa. Surati Bakara n'agamba wattaqu yawman turjahuuna fiihi ila Allah. Abayi mweteekereteekere olunaku muddo lwe mugenda okutusibwa okusutulibwa oba muddo lwe mugenda okuddizibwa ew'oyo yabasindika ku nsi. Allah wammwe. Si lwaleero si lwakya, essaawa yonna. Naye okwatibwanga ku nnaku okukwatanga ekibwatukula wadde nga na tawuba. Okufa kukabeere ng'okufa naye otyanga kye tuyita al-mautul fujaa. Al-mautul fujaa, okufa okw'ekibwatukira, wallahi osabanga Allah n'akukumma n'akukusembeza wala. Banga mwana wattu ko tekuyita tawuba. Tekuyita tawuba. Tekuganya kusiibula ku bwana bwo. Tekuganya kusiibula ku mukyala. Tekuganya kusaddaakako. Tekuleesa azikaali. Tosoma ku Qur'ani mu kaseera ka kufa. Mwana wattu la ilaha illa Allah ekulema okwogera. Mautul fujaa. Osangayo omwoyo babanga balina gwe bassaayo wansi mu kabuli. Temudda wansi wa bimwanyi emutandika kugeya bantu bazze. Temuddanga wansi wa bimwanyi kubaako bigabi mufumiitirizanga mu kaseera ako kinange bwe luti bwe luliba. Emikolo gy'okuziika nga bwe tulaba tugikola ku bantu abalala, naawe nange tewali kye tugenda kukyusaamu. Abantu bagenda kupapa nga naye bw'opapa. Tuziike essaawa enkuba yiye egenda kutonya, enkuba etusange nga tuziise, tubiike twanguwe. Balibeera bannyoko, balibeera baganda, babeere b'abaana bo, be balisalawo eggoye ne bakkiriziganya bonna oziikibwe mu ttaka. Tewali ajja kugamba nti taata waffe Kagira abeera ku nsi, taata waffe muganda waffe Kagira abeerawo, tubadde tumwagala nnyo. Bonna bagenda kukkaanya ku ssaawa 8 oba 10 oteekebweyo wansi.
ate bapakwe baddeyo kubanga balina ebyokukola. Munnange okaabiranga ekinnya mw'olaga nga tonakaabira abaana boolese ku nsi ofangayo okumanya nze wa gye ndaga. Ebizibu kabibeere bizibu, ebikusunga kabibeere ebyo, naye teriyo kizibu Allah kyagenda kusembereza nga kizibu kya kukumalako oba kya kukuggyako bulamu. Anaaba munnange akugobye nnyo, anaaba takuwaddeyo mugisa mulala, onaaba tosobola kusaddaaka, onaaba tosobola kuwuliriza ku bino bigambo, onaaba tokyasobola kutuula mu ddalusu. Tuliba tukwogerako ali baakuyambye, munayi manager yatuulanga awo, munayi no Ashirafu yatuulanga awo, munayi Fatuma yatuulanga awo. Allah musaasire. Oli nno nga aliba wa kisa gy'oli. Bannabe mubalaba bayitirivu, baddira okusabira ku bannaabo abaafa ne basalawo olunaku olwo mu mwaka gumu. Mu lunaku olwo mu mwaka omulamba ne bakuŋŋaana ne basabira ku baafa. Olibeera olya kaki? Biki by'oteeseteese ebyogenda nabyo? Kiba Allah yakugamba wazaadu ttakuwa wa khayra zaadi zaadu ttakuwa. Entandaro gy'asobola okwesibira ya kutya Allah. N'okutya Allah kutegeeza okubeera nga okkiriza ye Allah mu mutima, olulimi ne lwatula ebitegeeza ekyo, omubiri gwo ne gukola ebyo ebiraga nti omutya Allah. N'okumweteekerateekera n'okumutya n'okumweraliikirira nti essaawa yonna ogenda kumusinkana. Biki by'okulembeza? Ya ayyuhalladhiina aamanu ittaqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighad. Abaaye mutya Allah mu butuufu bw'okumutya, era omuntu yagenderere biki byakulembeza n'omwoyo gwe, biki bagenda okwanjulira Allah we. Amazambi ge weebirika, okulyazaamanya, kubba, kwenda kuloga, kulyazaamanya, kola kutya, walaŋŋana, kugeya, ŋŋambo, bye tugenda okukulembeza ebyo, riba, bye tugenda okukulembeza ebyo, kwefuula bize buli kaseera. Affe tweteekeddeteekedde akaseera ako. Tulowooza ku nsi tugenda kubeerako nga mivule nagwo guba gutema ne guvaawo. وعن رزي بن خبيش قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه أسأله عن مسح على خفين فقال ما جاء بك يا رز؟ فقلت ابتغاء علم. فقال إنا ملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت إنه قد حك في صدري مسح على خفين بعد غائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافر أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت هل سمعته يذكر في هواه شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فدائما نحن عنده إذا نداه أعربي بصوت له جوهري يا محمد، فجابه الرسول صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته ها فقلت له وياك أغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا أغض. قال الأعرابي امرأ يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضي أو يسيره الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. فقال صفوان أحد الرواية قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح. Vumere togeddeko Allah tugasina byo. Hadithi za tabi'i aitibwa Riz bin Hubaysh.
قال يقام تي أتيت صفوان بن عسال لكن كوكي وصفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه أسأله عن المسح على خفين nali mwagaza nali njagala kumubuuza ku kikwatagana n'okusimulako hofu buno obugatto bwe tusimuulako mbumanyi waliwo obugatto buno buba bwa ddiba babwambala babubika obukongovu leero banyuma ne babwambazaako engatto kati ffe tukyabuyina ne kali katugambe n'ezo sitokusi zammwe abazizina buzibu kufu zammwe tewali buzibu faqaala ne bwe yandaba naŋŋamba majaa bika ya rizu wayo rizu ki ekikuleese fakultu ne mugamba ibtighai ilmi nakyinza okumanya faqaala inna almalaika nomanyi malaika tadau ajnihataha ebunyisa eyanjuluza ekyowaakiro kyayo litwalibil ilmi ng'ekibunyisa omuntu anoonya okumanya ridwan bima yatlub olw'okuba nti atuse kukkula bwekyo kyanoonya fakultu ne mugamba innahu qad hakka fi sadri nemugamba almasu ala khuffaini ba'da al-gha'it wal-bawl nemugamba nti okusimula ku sutokisi omuntu ng'amaze okugenda mu gha'it haja ennene wal-bawli oba okufuuyisa wakunta mra'an ate nze nyinza okulaba ng'oli musajja min ashabi nabi sallam olimu ku basahaba maka Muhammad sallam fajitu as'aluka olw'okuba nti oli sahaba maka Muhammad sallam ngamba kanzije nkwebuuzeeko hal samitahu wali omuwuliddeko mubaka Muhammad sallam yadhkuru fi dhalika shay'an nga ina kyayogera ku lukwatagana n'okusimula ku ngatto ina kyeyayogedde naŋŋamba nti naamu kaana ya'muruna mubaka Muhammad sallam yatulagiranga idha kunna safaran bwe tubeeranga mu ŋŋendo aw musafirin obanga abantu wa idha kunna safaran bwe tubeera ku ŋŋendo aw musafirin oba abantu abali ku ŋŋendo alla nanzi'a kifaafana tubeere nga tetuggyako kufu zaffe tetugyamu sitokisi zaffe thalathata ayyam okumala ennaku 3 waliyalihinna n'ebiro byako illa min janaba okuggyako ku muntu afunye janaba lakin naye min gha'it naye wadde min gha'it wadde omuntu ng'ageze mu haja nnene oba kufuuyisa oba tulo bawulwanawo fakultu nemugamba hal samitahu yadhkuru fi hawa shay'a omulako mbaka Muhammad sallam ng'ayogera ku bikwatagana n'omukwano okwagalana yalina kye yali akyogeddeko nagamba nti yogera nagamba nti kunna ma'a rasul sallam lumu twalina omubaka Muhammad sallam bisafari nga tuli mu lugendo fabayna nahnu indahu bwe twali nga tutudde awo nawe idhan nadahu yakowoolebwa al-arabiyyu munnamalungu bisawutin lahu jawhariy yamunkowoola n'eddoboozi nga lyali kangufu nga lya waggulu nnyo eyogerera waggulu nnyo gambwa ya Muhammad wange gwe Muhammad fa ajabahu rasulullah baka Muhammad sallam n'amwanukula nahwan min sawtihi nga naye akoppa eddoboozi lyakoze atya lyamukoowodde nalyo nagamba ndi wano fakultu lahu nze ne mugamba munnamalungu wayaka wange gwe akulu bisautik washitukakkanya ku ddoboozi lyo fa innaka inda nabi oli mu maaso g'omubaka Muhammad sallam wakanuheta andha ne tuziiza okubanga tusitula amaloboozi nga tumuyita fakaala ne ngamba wallahu la akhdhab nangamba ina katono oyinza okutunda kagundi buyika yagayo yekkono bwoti yagayo yekkono bwoti wayinza okutunda yina naye abumu kitundu soko ndio katono tugenda kutandikira